Ng'ebula ennaku nnya empaka za Pearl of Africa Rally ziyinde, aba Fire and Safety nga bali wamu ne Train Batteries baddukidde empaka za Pearl of Africa Rally n'ebintu ebikozesebwa ebibalirwa eyombukadde bw'ensimbi. Thank you very much. Babadde abakwasa ebintu bino ku ofiisi z'ab'e Industrial Area, omukungu wa Fire and Safety Tom Eritu alaze essanyu kubanga batambulidde wamu ne FMU nga kye kibiina ekikulembera omuzannyo gw'emmotoka z'empaka nga bateekateeka empaka za Pearl of Africa Rally, wabula n'alaga obwetaavu obuli mu kusomesa abavuzi ku ngeri y'okozesaamu ebyuma ebiziyiza omuliro. Badrivers abamu naddala abapya tebamanyi kukozesa extinguishers. Kati oluusi emmotoka egenda n'ekwata omuliro nagezaako gikozesa nga tekola. Sono nga si extinguisher yegaanye naye obumanyirivu. Naye ekyo nakyo ndowooza ne Federation tugigambe bafuneyo sessions badrivers nabo tuba training. Avunaanyizibwa kulwanyisa obubenje mu FMU Hajji Amidu Gombe yeebazizza aba Fire and Safety wamu n'aba Train Batteries olw'okuvaayo ne beetaba butereevu mu kabwefuba ono, wabula n'alabula abantu obuteetantala kuzannyira mu makubo era bagondera amateeka. Okendeeza akavuyo k'abafanzi ne balabire bazi baffe gete eyokusatu yalale kazi zokka kati zino gete zaffe ebbiri zammwe bafanzi baffe ne paakingi eno ewange gyembadde muyimirako omugenda okuteeka motoka zammwe ate okulaba mugenda okubadde tukolera saavisi wakati muka Highland kafaaka ak'ebisiika so temulumba motoka zaffe ate gye tuzikwese emabega gye tukolera saavisi oba gye zipaakinga temugendayo naye kirala mukubirize nnyo abawagizi baffe obutagenda mu pack fame na service back ebisinga okusalira obubonero ennyo. Pulezidenti w'ekibiina kino Dusman Oki ategeezezza ng'enteekateeka za Pearl of Africa bwe zimaze okuggwa. Tuli basanyufu nti badriver basingira ddala bagenda kuyinga olunaku olwaleero Nasingi yazze dda yayingidde dda mu ddiiro bannaffe abava eggulu tubasuubira okubanga nabo bayingira mu Kampala essaawa yonna ne munnaffe gwe mumanyi makubo okuva e Tanzania gwe bayita Tufai naye essaawa 7 ogwaleero ajja kubanga mutaka wano so tusuubira nti no tuli redde okutandika n'ebusiika ku Lwokutaano gye tuzija okufuna spirit yaffe saketi yaffe gye mumanyi kasameme deni wetunavaayo tugendere ddala emulende. Empaka za Pearl of Africa Rally zakubaawo ku wiikendi eno ng'ennaku z'omwezi 16 ebusiika oluzikomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 17 mu bitundu by'e Mubende. Abavuzi abawera ddala 5 be bamaze okakasibwa nga beewandiisizza okwetaba mu mpaka zino era ng'okwekebejja emmotoka kwakubaawo ku Lwokuna lwa wiiki eno e Kololo. Ku Lwa Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, Brian Katende. This is Kingdom TV.